Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe nga tutunuulira eddagala liyitibwa ebbombo. Ebbombo eryo osobola bulungi nnyo dditeeka mu ddagala eryo ery'okweyambulula. Osobola oddinaabira mu ddagala ery'okweyambulula kyokka ate n'olinaabira ne mu ddagala eryo ery'emikisa. Okugeza mulimu abantu ng'obadde wakava mu kkomera bakukolera eddagala lye bakukolera okunaabako libaamu ebiseera ebisinga baddira bafuna ebbombo ne bafuna akambula ne bafuna namirembe basobola okufuna eddagala bw'eryo n'obeera ng'olinaabako. Eddagala eryo osobola okwogera ku bbombo eryo ng'olinaaba okutwalira ewamu bw'oba onaaba eddagala ly'okweyambulula oba ekyogo eky'okweyambulula n'ogattamu n'ebbombo eryo nga mweriri osobola okulyogerako kye tuyita okulaamiriza. Jjukira ebbombo lino bw'oba ogenda kulinaaba likyuka erinnya, toliyita bbombo okayita kajjula. ng'obadde ogenda kulinaaba oliyita akajjula, ngenda kunaaba akajjula oba ngenda kunaaba eddagala nga lirimu n'akajjula. Bw'otyo oba otegeeza bbombo. Kati bw'oba onaaba wano mu kweyambulula ogamba bw'oti nti kano kajjula, kanjijuleko ebisiraani, kanjijuleko olutwe, kanjijuleko obutaagalibwa, kanjijuleko obutaweebwa, kanjijuleko omudibo, kanjijuleko ebyo byonna ebitali birungi. Bw'otyo bw'oyogera ng'onaaba ebbombo lino ng'olinaabidde mu ddagala ly'okweyambulula. Ate oba olinaabira mu ly'emikisa kikyuka mu katono ogamba bw'oti nti kano kajjula, kanjijulira ebirungi bye neetaaga, kanjijulira emikisa egy'okufuna ebyo bye neetaaga, kanjijulira omukyala omulungi, kanjijulira omulimu omulungi, kanjijulira ebyo byonna ebirungi bye neetaaga mu bulamu bwange. Bw'otyo bw'oyogera ku ddagala lye tuyita ebbombo, likyusa erinnya ne tuliyita akajjula. Bw'otyo bw'olina okwogera oba bw'olina okulaamiriza ng'olaamiriza ku ddagala lye tuyita akajjula oba ebbombo. Kyekyo nyagadde mbire nga n'ekyo nkibabulya mubeere nga mukitegeera. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe ekyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.